jako akawuwo. Tugambe muno lwasooka Uganda duulira nga Ukraine terunatandika amafuta galinnya Ukraine tena kutandika kulwa Russia tena lumba Ukraine. Bakansala abatuula ku Town Council e Kasangati mu district e Wakiso basenzidde mu lutuulo olubadde ku kitebe kya Town Council eno ennangabo ne bayisa embalirira y'omwaka 2022-2023 ng'eno yabuwumbi obukunuukiriza mu busatu nga n'omukubiriza wa kansa eno Patrick Mukisa Nkugwa awanjagidde bakansala okwenyigira mu kuŋŋaanya emisolo okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebiri mu mbalirira eno. Kitukakatako nga honorable councillors okulaba nga twenyigiramu mu kuŋŋaanya emisolo okusobola revenue gwe twetaaga okulwanyisa okusobola okutambuza emirimu gino. Era nkubiriza bannakasangati bonna bafeeyo okuwa emisolo ensibi zino zituuke. Nakibinge Michael akiikirira Wattuba mu Town Council asabye abakulembeze okusomesa abantu ku mpa y'emisolo okusobola okwanguyiza abo abaguwa. Enteekateeka gye tulina nnene naye ng'ensimbi ze tulina ntono olwaleero mu ggwanika. So tubakubiriza okusasula emisolo ate era kubanga ffe ejjinja lyaffe tutaddewo okulaba nga tuzze tukyogerako entakera nti Town Council ebeere ensaale mu kusomesa abantu ku nsonga y'emisolo kuba eyo gye tuwangalira abantu beetegefu okusasula emisolo naye kitukola obubi nti tebasomeseddwa. Kansala akiikirira omuluka gwe Nalusugga Katadde bamutalira Moses asanyukidde embalirira eno ng'agamba nti bakugyeyambisa okutuusa obuweereza eri abantu baabwe omuli okukola ku nguudo okubunyisa amazzi amayonjo wamu n'ebyo ebikwatagana n'amasomero. Basuubiza okwongera mu desike n'endaba nga ejja kubanga etuyamba bulungi nnyo ffe ng'aba Nalusugga Katadde kata. Amazzi mu kitundu ko gaadde geetaagisa naye era nga okusinziiranga ku bajeti ya leero era nago baagataddemu meya tusuubiza nti ayinayo amazzi gano agatambula ag'emidumu aga pipe mweteefuteefu gatambuza mu Nalusugga Katadde. Okusinziira ku meya wa Town Council eno Tom Wonge agamba nti embalirira eno yakubayambako okukwasizaako abasawo ku byalo wamu n'okusasula amabanja Town Council gerina. Naye tutunuulira okusookera ddala ebintu ebiruma abantu baffe. Enguudo zaffe muziraba mbi twagala okola nga tugezaako okuzimprovinga. Ekirala ebyobulamu twagala okola nga tuyambako ba VHTs nabo okuba nga bali supported. Ensonga endala ze tuyina amabanja ge twasangawo mangi ddala. Grade eno twagisanga eri mu bukadde 4 newe njogerera kati tuyingidde obukadde nga 18 obubulayo. Wabula ono ategeezezza nga embeera y'ekirwadde COVID-19 weyabakose nnyo naddala mu byennyingiza kubanga ebintu bye bajjamu emisolo ng'amasomero byali biggale. Performance ey'emabega olw'okuba COVID yakose emirimu mingi amasomero gaali gatudde wansi nga tegakola ne business ezisinga obungi mabaala naki. So tusuubira okuimprovinga mu maaso awo naye nga ekunukiriza obukadde buwumbi 3. Omubaka wa Pulezidenti wa Kasangati Kyaze Frank asabye abakulembeze okussa ebbali entalo z'ebyobufuzi wabula baluubirire enkulaakulana y'abannakitundu kino. Nja kubasaba mwewe ebitiibwa. Buli omu amanyi w'alina okukoma, buli omu amanyi ky'alina okukola. Awo tetujja kufuna buzibu. Njagala kubasaba omulamwa tuguteeke ku service delivery. Omumwa guno n'ebyobufuzi tusooke tubireke. Kuba service delivery y'ejja okubongeza ebisanja. So nsaba tusooke tuconcentratinge ku kulaakulanya abantu baffe. Kanyike Kevinizi yakusakidde ekkulire lino ku lwa ABS television. Tugenda kuwandiikira appointing authority nga tulekomendinga ebitundu byaffe okwongerwako ku nsako zaabyo okwongerwako ku ssente ze bikozesa.